ensonga za ttaka za bya busika ate mu mpaka ez'omusomesa Asukkulumye olunaku olwaleero tukuleetedde Elizabeth Namwanje owa Kamuli Church of Uganda ng'onayigiriza abayizi okulimira awafunda okulunda n'ebirala. Ono akyusizza endabika n'enkola y'essomero erya UPE lyakulembera ekyongedde omutindo ne mu bayizi. Elizabeth Namwanje akulira essomero lya gavumenti erya bonna basome erya Kamuli Church of Uganda Day and Boarding Primary School erisangibwa ekirekamu munisipaali y'Ekiramu mu disitulikiti ey'Ewakiso gwe tukuleetedde mu mpaka z'omusomesa Asukkulumye olw'engeri gy'ayigirizaamu abayizi okulimira awafunda n'okulima agattako okubayigiriza okuyimba n'okusoosowaza ennyo ebyemizannyo nga mudda ne bwe banaaba tebafunye mirimu gye baasomerera baba basobola bulungi okweyimirizaawo. Ebyemizannyo kusamba mupiira, misinde, high jump, long jump, abaana baffe benyigiramu emizannyo egyo tubayigiriza ne bagendera ddala ku division ne bagendera ddala ku zone ne batuuka ku district. Aba Kamuli Church of Uganda Day and Boarding Primary School era be bannantamegwa bannamirembe diocese mu music dance and drama festival ne Luzira Archdiaconary Church Music Dance and Drama Festivals 2023. Era twenyumiriza mu kyokubeera nti ffe twawangula ekikopo ku bulabirizi ne ku busaabadikoni e Luzira. Ffe twasinga amasomero gonna aga Church of Uganda agali mu bulabirizi bw'ennamirembe. Namwanje enzaalwa y'e Kabutemba mu disitulikiti y'Ekiboga wabula nga yakulira Namuŋŋona wano mu Kampala bw'amaliriza okutulambuza ekisaawe ky'omupiira kye yakajjako engalo asibidde mu nnimiro y'ennyaanya n'ebivaavava eri okumpi n'effumbiro ly'essomero. Atulaze ekizimbe eky'emyaliriro 4 okuli woofiisi z'essomero ekinaatera okumalirizibwa n'ekisomero wamu abayizi abannasale ekyakamalirizibwa. Tuddaabiriza ekizimbe kino ekya primary 1 block, classroom block kiddaabiriza munda n'ebweru. Olw'okuba nti essomero lino lyerina ntamegwa mu kuyimba mu bulabirizi bw'ennamirembe ne mu busaabandikoni bw'e Luzira atuleetedde kwaya y'essomero etuyimbire mu nsaako kiraabu y'abannamawulire b'essomero okutusomeramu ku mawulire. News in details. Our section is very big with hardworking teachers who are caring and loving. Namwanje yayongera ku bungi bw'abayizi ne bava ku 104 mu 68 ne bawera 107 mu 7 okwongera ku bizimbe n'okuddaabiriza byasanga nga bikaddiye. Tulina abaana 107 baali okutwogerera era tukkiriza nti okufuba kwaffe n'okunyiikira byongedde okuleeta abaana mu ssomero muno. Omusomesa yabukugukira ku Shimon Primary Teachers College ku Wuuyo ku C.O.U Makerere ne Kyambogo University gye yafunira diguli ey'okubiri. Essomero lino era omwaka oguwedde eri erimu ku gaasinga okukola obulungi mu PLM District eya Wakiso. Mukama n'atuwa ekisa tufuna first grades zaali nnyingi ddala nga zisukka mu 10 ne second grades nazo zaali 10. Kale abaana baffe bayita bulungi. Namwanje agamba nti ennimiro y'ennyaanya n'ebivaavava ziyambye abayizi okuyiga okulimira awafunda n'okulunda. Abaana baffe bamanyi okulima muva endiirwa muva ebifunda nga bwe muzirabye ennyaanya sukuma wiki spinachi. Abaana baffe bamanyi okulunda okulunyu. Abaana baffe tubayigiriza art and crafts. William Kajoba amyuka akulira olukiiko olufuga essomero lino agambye nti enkyukakyuka Namwanje ze yakola za muggundo. Kyala Namwanje we yajjira wano nga tetulina na bisulo abaana twalizuza abaana mutomezo naye kati ate n'atukubiriza naffe ng'abakulembeze banne okutuula awamu tuteese tulabe engeri gye tutambuza essomero litwala mu maaso. Afaayo bw'oba ogenda situle n'akuyita nemuteesa n'amwogera muzadde n'okuba ebyafiizi anti zenfunayo zemuleetera omwana asoma. Kibuuka lumu yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.